ebigenda maaso mu industry obiraba siri musanyufu. Yes. Kye kisinza okunyiza mu industry ennaku zino? Ekisinza okunyiza mu industry ennaku zino, one, mu 2019 twatandika journey eyokutegeera industry eno kyeki. Industry eno netugitegeka. Tutegeera nti industry eno nene. Industry eno ina domains nga 10. Ina music, ina film, ina visual arts and crafts, ina film and video, ina performing arts, ina industry kwegamba ki nene. Ate nga buli okunyiza ngina kwogera erinnya sitera kwogera mannya g'abantu naye leero kanjogere ku Edrisa Bukuza. Nze muyinako, I have a right okumwogerako because I have stake in this industry. Mbadde talent manager for the last 20 so years. Ate mbadde mu arts administration kutereeza industry eno kuva mu 29 okumala emyaka 7. So omuntu wajja n'atandika otulabisa n'ateeka okwonoona ebintu bye tugize. Badde nsidise nga mbiraba. Nsidise. Edrisa Musuuza muyinako ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka kuvaayo nalaga nti arepresentinga industry eno nenga statement ezimu zaakola zitulabisa. Kati muntu nganze nina bakwano bange nina ba obbi bangi nasoma nabo. Kuva ku primary, secondary, Makerere ne mu industry eno nemanga ndenge ema industry kijolimu. Omuntu najja nakola statements nga ziri off. Anti mwabaje mukwasa. Anti uliza pani abaje mukwasa. Fetu wa mukwasa ne twamugamba agenda atuleetera obusiru wayo so obusiru we. Mani biruma. Mwe mulanga ebintu byo. Mwe mulaba bafana ayogera. Ayina obulumi bwa ddala. Oyo gaya ali mutulabisa. Muga Katonda mugulusinga waliwo etteeka eri kugira omuntu nangayo tatu representing wata tuogerero bata man Kenza atunyiza. Abantu babeere okusinga gobera mu WhatsApp group ezina ba professionals nolaba abantu engeri gye bajeregerera mu ensi yaffe oyizo kali ekyo kimu. Ekyokubiri Kenzo batandise omukozesa. Simanyi bantu ki bamukozesa ne waliwo ebintu byakola ebiri nga bigenda kutwala industry na wafu. First of all asose najja ekifaananyi nti industry eno ya music y'abayimbi. Ekisooka mu music mwokka temuli mu bayimbi bokka. Abantu abavunaanyizibwa ku music bangi bwena mubamanyi. Oluyimba luwandiikibwa waliwo wa songwriter. Oluyimba luproducing waliwo producer. Abo abantu abavunaanyizibwa ku music ab'amaanyi. Ekyokusatu oluyimba lukubamu ebivuga waliwo abeevuga. Kati n'abayimbi bokka under music si be b'amaanyi. Naye abakola music bennyini ba producer b'amaanyi. Kati asose n'alaga ekifaananyi ekyo eri government. Waliwo meeting gye mbaddemu olwaleero. Ensonga lwaki nsazeewo okukola interview eno. Nga waliwo abantu abakolera Kenzo programs agenda alabe president bamusibye akatambaala omulaga nti industry eri ku music era Kenzo buli kimukola ki akimala. Tetugenda bikkiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri waliwo olunaku bwe bagenda okuyisa etteeka. Obuyo bwali bungi meetings atula wano ne wali. Kumbe Kenzo ne tiimu ye balina lukwesi lwagala okukola bateekemu ekintu kye bayita national payment system. Ensi yonna mbabulya kati ndi mukugu. Ensi yonna under corporate management systems abantu bamanyigibwa under kye bayita collective management systems. Kino UPRS for music wano mu Uganda, UFMI for film, then Euro for butabo. Kati Kenzo ne tiimu ye bali bakoze olukwesi nga balina ekyo bakala kuteeka mu tteeka nga bakira national payment system kibere above this CMOs ezikunganyiza abana abalala. Sente zo ziyise mu bo zokeze mu ki CMO. Kenzo ovudde ku mulamwa maani. Olaba nakola psychology when I nsobe Makerere nga nsoma ebitabo byange ebya education. I did psychology for 1 year. Omuntu wafuna sente na osente n'obuyinza alina ebintu byokusalawo bibiri ebi bisatu. Ekintu ekisooka ku top ng'ofunye obuyinza ne sente. 1, arrogance. Yes sir. Arrogance egundi eyo. Then 2, obwetowaze nobanga okulembera abantu bono obabulira. Ekyokusatu kwesonyiwa buli kimu. Okitegedde? Kati kwenze kwebyo ebisatu yalonzeewo ki? Mumbulire namwe. Goze n'obuzo omulinako obusungu. Size na busungu. Obusungu bwate buli ku Kenzo. Kale buli ku Kenzo ng'omukulembeze. Kale kwebyo ebisatu olowooza yalonzeewo ki? Gwe mulaba kwammwe Kenzo ono gwe mulaba kati saawa zinaayogera. Because nalabyeko video 2. Waliwo video gye nalabye video za Bafana zonna ne video za Kenzo.
kati Kenzo ono omukulembeze abantu gwe bawo obuvunanyizibwa bakulembera abayimbi fito kwata biza bafana namu budaboda machi yagambye bayogeza busungu ale omuntu ayogeza obusungu kibafana ayogeza busungu ayogeza omuntu ayogeza obusungu omulenga ina ayogeza obusungu omuntu ofuna ku sente omuntu nga mwavu ayogera webale nnyo omukulembeze gwa ovunanyizibwa bayimbi banabo okubonera vuyo kwita bafana n'omugamba kyekigenda mu maaso otadde n'abakadde byakabya amazima nolowooza lwaki Kenzo ali bw'ati ennaku zino kyenkugambye psychology agamba kino omuntu wa buli nawe Ibra ande bakeera ku macha ne bakuwa sente n'amaanyi oyina ebintu ebi bisatu byosobola okukola kati kiri eri ggwe engeri gye bakuzaamu n'obutoowaze bwe okusala kw'ebyo bisatu nkugambye 1 ofuna arrogance 2 osobola okusalawo okubeera omwetoowaze 3 oyinza okusalawo okukola ki okwesonyiwa ensi kati muto waffe oyo yafunye eki lwaki tokutesi oyina enamba ya Kenzo sisobola kubira Kenzo size entondo zotandise sobola kubira Kenzo 1 I'm a stakeholder and a big stakeholder in this industry 1 Kenzo align yourself lekera otulabisanga industry eno tojirimu weka you represent this industry mistake jokola reflecting ku fefena kadi omusajja ina second class hapa mu education nabanga ntino omukulembeze wa music yani medo explaining ekintu kibaita gundi bakitacha neighboring rights yes natubera mweno industry honestly ngabakwano bange bensoma nawe makerere betula no mbabala ku Sheraton ngabanga what the fuck omwamulonda mwagala mujja ku bukulembeze twagala yeyisenga abakulembeze we bali have a technical team get technical issues ozitegere ozisome ebintu biri ku Google biri ku internet lwaki bali ku internet ngo tunulira abawala katusobola kusoma bintu ebyo bisome ate wetegeke ngo bogera ku interview oyogere ebintu nga je biri tuvudde munsi abana baffe I have a daughter in senior 1 mamita muni amanyi buli kimu nekati gwe in 2026 you can't explain basic things tetugenda bikiriza tulabisa mu industry eno Emma akasembayo Kenzo atasoma yabali akati obukulembeze nga mwabasoma gye muli ate ze siri muyimbi zendi manager ali mu industry ate domain jengwa magisa support service nati ina abayimbi abasoma mpuliriza kati ku side eri abayimbi federation jali bakungana ne bagamba basoke bamuwa obukulembeze for interim naye kati kiri eri bo era bafana bazukusiza munonye omuntu ali capable asobola ba representinga holistically ngasobola okumanya music business chechi ngasobola okumanya technical issues tuve ku muntu just ali yabasinga abagezi muleka abafuge ekisanja kikigweko waliwo akantu trending edda ku social media mujukira amigundi abali nyama side yeno abali akawo side yeno mukajukirako abadaka abasiru side yeno abagezi side yeno